News traffic updates. Akayipagano kebiduka. Onoitawa. Tukuwa maulida gafa ku luguudo. Evening Cruise traffic updates. Akayipagano kebiduka. Okay. Kibuga Kampala mwe twagala okuyingira mukwano gwange tutegeera ate woyiseewo otya erigwe amuvuzi w'ekidduka kajamu kakwata ennaku zino ate Ssendegeya by the way bannayuganda okimanyi nti nakati amafuta ngalabye ku 5 naye twaguma ate okusinzira bwegaali gwava mu kakaaga eri abamu bagamba wakiri kyokka ku 15 plus bizibu ebye Uganda nno wakati mu school fees wakati ndiye kufuna ebiri wansi webale owa COVID-19 kituufu waliwo abaava mu COVID nga nakati tatereeranga COVID yakosa nnyo tatereeranga kati bannaye byebyo naye nga kiri kityawo ampuliriza ndi wano ku Masaka Road nenga wakusekutemu okuva no kulawo ndi wano ebisego kutuuka ali ku lukadde gwavuga Masaka Road toyikola kiri kimu oyinza okuyita no ku lukadde singa kyali kibitala byenateeka ngo olina okusalamu ku lukadde awo asalamu ovireyo eritalize kyenga ku total ovuge mpulampula kufuna ekibuga Kampala ali mu bitundu byawali esayiri za Nalukolongo obande bava Kabusu mpulampula okutuuka ku lukadde byenateeka kiraziringa nnyasa lwegakuta weyongereyo somala abasayirize wakaliga okutia okuwalida wagulu kusiyangu salary hotel okija wansi ku bitala bya tete wakwata muko letata dakika tunomija kwa bakutanda okusala gobigenda inyo je okubanga ku New Best Hotel msegano kuja kutuka no ground wasikate mkakato tunagala kisa songe ziba basalize mitera okujja mu kibuga Kampala zitabula bulungi nyonyo okujja kate zidai salize mitera ate mu kusika kyakasitamu eziba salize Masaka okujja mu kibuga mitera wale okwata mu songa ate ziba salize Masaka okujja mu kibuga Kampala ikwata mu katono nnyo wano ground bali mu kusayi wano kusega awakigadde watambula bulungi ko nawe ajai no budde muri side za mu kibuga oyinza okujja ku Makai Road bla nobile ku British noteka no kumejiwa Kampala wano yitawano wasitamona moyisona wansi mu kitundu wano mu kibumbiro mpula no jana ugwa kujja semuna wano ku round nsega sema gwali side za wali emasana fulu gala oli wali usaze oyinza okujja ku Road bypass nobile side za wano Musega Crown noteka no kume kibuga Kampala ate gwali side za road oyinza okuvuga bujuko mpola noga nobila istanji katereke akatende boto no kuluma Kampala mumbeera ya kimpoze nnyo ate nga tokwatibwa kusasanya sente kyonga tugenda mu school fees nga bw'okimanyi ku muzadde ali eyo ampuliriza maaka embeera tuli ku ssebo kale weebali nnyo weebalire ddala muganda wange babadde batwala ani oyo owaayi bano abanyina okulimba bano akuba engoma nga talina amadde omuntu n'omu badde manyi batwala abantu baba baddusa naye omukulu yavaayo n'agamba ebirala byonna babikole naye aba funeral service omugenzi aba ku bwangu kiki mubagala muntu aba muziike bayire babuuza ati kati omulambo oddusa gwaki omugenzi aba ku bwangu mbw agenda akeereye kiki kakati okoona omulamu ate osevinga yafudde akavuyo akabeera weebale nnyo ebyeyo weebale mpayo kano nga bali mande katunonyo nkwerekereze mbaddeko mu kibuga Kampala omunnange mwakeedi awo engamba ngenda kubuuza mako nakwera mbuulire kikyamanyi ku bakyala bali mwakeedi abakola mwakeedi ez'enjawulo bakyala bakeedi muze sigo manyi ku bakyala bakola mwakeedi eza uptown eza downtown katuwogere zonna kasaira nga ate zonna awamu zonna mulengo ekisooka kizigo mwanisebo kizigo kiri mu akeedi awo batunda bizigo bakola ki waaye osanga n'owengo yatunda jjola nga yeeyerusa n'osanga atunda obugoye bw'abaana ng'ekizigo yagwamu kigwe abakazi ba akeedi beevulunga mu kizigo ne beesibiramu mu kikebe wangi oli seefu awo sitya biduduma kizigo kyafuuka baana baliwo mu akeedi n'obitunuulira ne bikusobera olugambo luli mu akeedi maama ono amanyi ebikwata ali mu dduuka eriddako amanyi oli nga bwe bamukyawa ono ali mu dduuka linaani amanyi oli nga bw'ali omulogo mpulira olugambo lubeera mu akeedi
Kabanga abasaluni. Webale nnyo. Bwe boba waliwo yangamye ni bwe oyagala okucyangalanya ekitundu. Tuuka mu saloon. Gamba naye abasajja sirika. Basumululirawo. Ekyokusatu kyemanyi ku bakyala ba Akedi. Balogo. Balogo. Balogana bitaba kwatako. Ogenula omuntu amamirira obuntu ku macha buli waggulawo edduuka. Nakuba eno ku ddyo, nakuba ku kkono. Nakuba ku maviivi. Oyina wotalagedde wakwata. Awo waleke. Eddogo liri mwabo. Tebakoma kuloga bizinensi zokka. Nabo bennyini baloganga. Bannyini aloga bizinensi yekole. N'aloga munnaye agaane ekkola. N'aloga omusajja wa munnaye abuwale. N'alogeramu owuwe. Awunge awunge nga tamubuuza akomawo saawa mmeka. Ekirala Akedi ezisinga waggulu wabaayo loogi kumali okyegendereza. Munnanga ow'okunnana agenda kunnamaganda ogenda alinnya amadaala ayambuka waggulu. Owokuyamaha ate tagenda ku Yamaha. Ogenda mulabakirira sijja kwogera kizi. Ogenda mulabakirira buli omu tagenda ku kizimbe kye. Bagenda bokka. Ye. Mukyala agenda n'omukyala munne. Ye. Bw'obanga myaka gy'olimu we gikugamba. Bambuka eyo. Ekirala abakyala ba Akedi abo. Balina emize naye egimu ku mize waliwo omuze omubi gwe balina. Basiba akapapula. Akapapula saako omupiira. Kati gwe Ssendegeya osobola okujja n'oggulawo edduuka. Ne beekuŋŋaanya. Ne beekuŋŋaanyamu babeera n'obubiina bwabwe. Beemanye. Ne beekuŋŋaanyamu ssente 20. Ne baweranga 10. Ezo si miliyoni 2. Ne baganze mutegula mu wiiki esooka. Ng'omukyala yategula. Omusajja ne bakusiba akapapula. Lwaki tukolere mu Akedi maaka. Era tukolere mu Akedi bambi. Tukolere olunaku nga lumu. Oli bw'alya ng'atwalako banne out waliwo mukama wange omu baamusiba akapapula. Agenda okwejjuukiriza nga baamukubye ezzaala baamumaze ddayo amanyi bulijjo ekikazi kiri mu mukwano kumbe baamusiba akapapula. Evening Cruise Traffic Update. Akayipagalo k'ebidduka.